Eddwaliro ly'e Lubaga lwero lwewezezza emyaka 25 bukyalitandikibwawo n'omulanga eri abasawo okukola omulimu gwabwe gwe baasoma mu bwetengerevu bwagwo. Ssaabasumba wessaza ekulu erye Kampala Paul Ssemwogere era nga yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa eky'okujjukira emyaka gino akubirizza abasawo bulijjo okujjukiranga ebirayiro bye baakola by'okuweereza abantu awatali kubasosolamu ate n'okutambulira wamu n'amateeka agalamula ebyobulamu. Nikubeera mulamu ate bayambye n'abalala okutandika amalwaliro amalala. Tebayambye bakatoliki bokka naye bayambye eggwanga lyonna, bannayuganda bonna okumala ebbanga eryo. Tusanyusa okulaba nti ate bwe tujaguliza emyaka 25 eddwaliro lyeyongedde okugejja mu bizimbe, mu bungi bw'abantu, mu bukugu bw'okujjanjaba abalwadde, n'ebizimbe ebipya bigenda okwongerwawo okulaba nga abalwadde abandi badde beegomba okugenda ebweru okunoonyaayo obujjanjabi obusingawo nga basobola obusanga wano mu Uganda, mu Kampala, nga tebeetaaze kwonona ssente za kulinnya nnyonyi oba enguudo empanvu aye ne ssente nnyingi nga basobola okukozesa ssente ezaffe ez'Abannayuganda. Ssaabasumba akubirizza abasawo bulijjo okukola okujjanjaba kwabwe nga beesigamye nnyo ku kunoonyereza okw'ekikugu okwo kwe baasoma ate n'okwo okuteekeddwawo ebyuma ebikalimagezi ne tekinologiya aliwo. Bo Katonda yabawa omukisa okulaba nga basobola okulaba ebibi ebitulimu nga bakozesa science n'obukugu bwe balina ne bagamba genda mu laabu tukuggyeko omusaayi n'ebirala ne bategeera obukyafu bw'olina n'obulwadde obukulimu. Balina omukisa ogwo. Ne mbeebaza nti ekirungi abasawo bangi bakuba ekiragaano oba oath ey'obutayogera byama bya muntu. Singa baali babyogera twandibadde bubi nnyo kuba bandigaa nti ono Ssemwogere gw'olaba ekimulimu lwakutambula bw'atyo kiyitirivu. Naye mbeebaziza okulaba nga basobola okukuuma ebyama byabwe. Eddwaliro lino Dr. Julius Luyimbazi agamba nti beenyumiriza nnyo mu nkolagana yaabwe ne gavumenti naddala mu kulongoosa endwadde enzibu nga kino kibayambye nnyo okutwala eddwaliro lino ku mutendera oguddako. Okusoomozebwa okusinga kwe tufuna nti bannayuganda bandyagadde okufuna obujjanjabi obw'omutindo ogwa waggulu naye ate ng'obujjanjabi obwo butwala ku ssente, bwetaagisa ka ssente. So beesanga nga bajja ne bafuna ku bujjanjabi obusookerwako naye ne batasobola kumaliriza ne bagenda banoonya obujjanjabi ewalala obudwaliro obutono obutalina mutindo ogwo. So tusaba gavumenti esobole okuteekawo insurance ey'ensi yonna enaayamba abantu okubanga balinayo insurance bakavaringa nga bafunye obulwadde. Minisita akola guno naguli mu minisitule y'ebyobulamu Hanifa Kabuuya agamba nti bagenda kwongera okukolagana n'eddwaliro lino ery'Olubaga mu kutumbula ebyobulamu kubanga bakizudde enkolagana y'amalwaliro aga ssekinnoomu ne gavumenti gayamba nnyo okutuusa obuweereza obw'obujjanjabi eri